Kadaama TV twewaayo okubeera nga tubaleetera emboozi ebikwatagana ku bakadaama, ebyessanyu, ebikwata nnaku, ebyamaziga, ebyokusanyuka, ebyokulabula, buli kintu kyonna tujja kubeera nga tukitabika naye ng'ekintu ekikwatagana ku bakadaama n'okubeera nga twerabula n'okubeera nga tusharinga stories omuntu n'oyogera ki ekyakutuukako n'engeri gye wasobola okuvuunukamu ekizibu ekyo. Tufunye nnyo complaints ng'abaana bagamba ababoosi baabwe bateeka kamera zino nga tebategedde mu bisenge byabwe, n'abeera nga amulaba buli kimu ky'akola mu kisenge kye. Waliwo omuwala yatuweereza vidiyo awo nti boosi we yabeeranga buli bwe yakolanga buli kintu kyonna kye yakolanga mu kisenge kye, maze okunaaba, kwesiiga bizigo, buli kimu nga bw'omanyi nti n'omuntu oli mu kisenge kye ekintu ky'osobola okukola boosi we ng'akiraba, nga yakweka kamera eyo yagiteeka mu ttaala waggulu. Yali yaddira kamera n'agiteeka waggulu mu ttaala nga mwe yagisibira, nga buli kimu kyonna ky'akola. So ntwala okulabula kuno okubeera nga mbagamba nti mwegendereze nnyo ennyumba z'Abawarabu ezo. Bayina kamera ze batega oluusi zibeera za security, omuntu ayagala nti place ye ebeere secure oba ennyumba ye, amanyi buli kimuntu ekigenda mu maaso, naye ng'ate abaana b'owaka abalenzi batera okutega kamera okulaba bakadaama bano engeri gye baakulamu. Batera okutega kamera mu balubu, mwegendereze nnyo mu balubu omwo bateekamu nnyo kamera, oba ne batera okutega kamera mu binaabiro. Batega nnyo kamera mu binaabiro. Kaakati ngenda kuleetera Kafulu ono, Kadaama Kafulu mu bya kamera, akunnyonnyole ebintu ebikwatagana ku kamera. Twagala tumanye bw'oyingira mu nnyumba otegeera otya nti mulimu kamera? Otegeera otya nti boosi yakutega kamera? Njagala omuwulire akunnyonnyole bulungi. Kafulu wa kamera tukwaniriza nnyo Kadaama TV, tubadde tusaba onnyonnyole bakadaama baffe ebintu ebikwatagana ku kamera eyo. Olwaleero mbadde njagala twogere ku kintu ekikwatagana cameras mu nnyumba z'Abawarabu. Ebiseera ebisinga si bonna nti bagenda kuteekamu kamera ng'ogitunulako nga nnene ng'ogiraba, ze batera ziteeka mu ffumbiro oluusi. Naye abasinga balina kamera zaabwe za separate za agikweka otasobola agiraba kuba amanyi bw'onoogiraba ogenda kwegendereza ennyo, ate bw'oba togirabe ogenda kulowooza mbu teriimu n'okola ebyokola. Kati osobola ogenda bw'obanga oyagala kumanya nti mu nnyumba eno oba mu luuma eno mulimu kamera, gyagenda mu Play Store wayo oteekemu ekigambo nti camera detector. Onoomala kuteekamu ekigambo ekyo camera detector, bagenda kikuleetera app, bagenda gikuleetera nga kisawo. Then oginstoringa mu simu yo, ogendemu buli w'ogenda eno oba ogenza awantu oba mu nnyumba oba mu luumu n'otuukamu kwata app eyawo ku simu yo ogikwatemu. Bw'eba nga mulimu kamera ogenda kulaba akalimi kaduka direct mu 100 nga mulimu kamera. Ate bw'eba nga temuli kasigala nkazannyira 0101 nga bulijjo 01. Naye bw'eba nga mweri bweti n'okoona mu app eyo bw'okoona ng'oti kadukira ddala mu 100 anti mweri, era bwe katuka mu 100 kano okakuba akadala tuwotowoto awo manya nti mweri. Naye bw'eba nga temuli tugenda nga kasigadde mu 01 nga bulijjo bwe kabeera, kubanga ebintu bino oli akupeeka kamera ye obeereyo okukola by'okola tomanyi nti mweri. Tugenda okukomekereza enkya nga bikudda ku matama nga tokutegedde. Mbagaliza buwanguzi era nga tukikwasaganya omutonzi naye nga bwakuuma.